ita Eddy Kenzo omukulu nali mu nteekateeka okuba ate ng'ajaguza emyaka 15 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Byonna byasobodde okuba ate ng'akolera Uganda. Omukulu ng'ayitira mu kisaawe ky'endongo. Mangi nnyo basobodde okuba ate ng'ayambyeko era omukulu Eddy Kenzo ndowooza nnaku ntono nnyo yabaddeko ku CNN. Enteekateeka eno yaliko mu kibuga Masaka, yagendako wali maka gama abaana Masaka Kids Africana, era oba ogoberako ku interview yali ku CNN ng'ayogera ku bulamu bwe yasobola okuba ate ng'abutambuza. Mwalimu ebifo yasobola okuba ate ng'agenda ekyotera ku kisaawe, yasobola okuba ate ng'akulira ku kisaawe kya Masaka Recreation Ground, yasobola okuba ate ng'ayitako. Ndowooza abalaba ku program ya CNN eyo bagiyita African Voices yasobola okuba ate nga yaliko n'omukulu gwe bayita Rare Madowo. Omukulu yasobola okuba ate ng'amuggyako interview. Batuukira ddala ku ground ne balaba Eddy Kenzo basobodde okuba ate ng'akolera abaana bana Masaka Kids Africana, ne batuukayo aba CNN nga balabira ddala abaana babadde atumbula bonna bakoledde ki. Byonna byasobodde okuba ate nga batuusizaako ebisaawe Big Talent Foundation Academy yonna nasobola okuba ate nga abasajja bano babirabirako ddala. Nga omanyi nti abantu bangi nnyo bayinza okubeera eri gwe n'okola ebintu byongomanya abazungu tebajja kutuuka. Kati omukulu Eddy Kenzo bannaffe aba CNN basobola okuba ate nga batuuka ne basobola okuba ate nga mujjako interview eyo. Era interview yali y'amaanyi nnyo. Bw'oba ogezeko ku mukutu gwe ogwa YouTube osobola okugoberera, ne bannaffe aba CNN basobola okuba ate nga bakiteekayo. Kati omukulu Eddy Kenzo munaku ntono nnyo ndowooza mbadde mugobera oluyimba olwe bayita Practical lwasobola okuba ate nga lwajjira ddala. Era abaana bangi nnyo yasobola okuba ate nga ateekawo gye bayita Open Verse Challenge, ng'osobola okuyimba oluyimba lwe bayita Practical n'oteekamu ebigambo byo mu ngoma eyo yennyini. Era abayimbi bangi nnyo basobola okuba ate nga balwana nnyo ne bagenda ku mitimba, ne bagenda mu studio ne bakola ennyimba ez'enjawulo naye nga ziri mu verse eyo ya Practical. Oyinza okuba wali oziraba ku TikTok, Facebook. Eddy Kenzo asobola okuba ate nga akiteekawo nga waliwo ebirabo byagenda okuba ate nga bawangula. Kati nno challenge eno yasobodde okuba ate ng'etuuka ku nkomekerezo era ne bafuna abawanguzi b'omulundi guno abasobodde okuba ate nga bawangudde bataano. Omukulu Eddy Kenzo yasobodde okuba ate ng'alangirira. Kuliko gwe bayita Talikizi mwana mwala oyo, waliwo gwe bayita Bibi Zanda, waliwo gwe bayita Ready Chu Music, waliwo gwe bayita OB Enosh ebasobodde okuba, waliwo ne gwe bayita Mimi Cyclone. Be bamu ku basobodde okuba ate nga batuula mu challenge nesobola okuba ate nga yakubira ddala. Awo no Eddy Kenzo nasobola okuba ate nga ategeeza bagenda kuba ate nga bakola oluyimba n'abaana abo bennyini abasobola okuba ate nga bawangula. Kino nno kyategeeza ki? Talenti nnyingi nnyo eziri mu ggwanga Uganda. Bw'oba ogoberedde ku baana bangi nnyo, n'omwana mulenzi gwe bayita Trezako oba gwe bayita Pius, omulenzi oyo naye yagituulamu wadde yatufaako omule mirembe. Y'omu ku basobola okuba ate nga Eddy Kenzo yakkiriza nti omwana oyo naye yali yagituulamu naye tebyajja bulungi mu mbeera eyo. Naye nga abaana basobodde okuba ate nga bawangudde, Eddy Kenzo yagambye nti agenda kubakwatirako music waabwe obuuli ababadde mwe bali mu ndongo nga bw'olaba Talikizi, Bibi Zanda n'abalala bangi nnyo abawangudde. Yagambye agenda kuba ate nga abakwatirako bakole oluyimba era bongere ku platform ey'enjawulo obuuli awo music basobole okuba ate bamufunamu. Eddy Kenzo okola Practical eno verse eno oluyimba luno agamba bingi nnyo byayagala okuba ate nga alabira mu ndongo, basobola okuba ate nga alaba talent empya. Nga bw'omanyi nti ye president wa federation era abayimbi bangi nnyo abadde ne jam session ng'abaana bajja ne bakubamu n'alaba ebitone ebipya. Kati mu nteekateeka ng'ajaguza emyaka 15 bye bimu ku byasobodde okuba ate ng'atandikirako omukulu no Eddy Kenzo. Kye nategeddeko nti enteekateeka zonna Eddy Kenzo ng'ajaguza emyaka 15 enteekateeka egenda kuba y'amaanyi nnyo mu Masaka mugenda giwulira mu Kampala n'okwetoola eggwanga Uganda yonna. Omukulu Eddy Kenzo bagenda okuba ate nga akitambuza naye ng'omukulu DJ Masiko yagenda okugibeeramu era eno ey'emyaka 15 Eddy Kenzo bwagenda okuba ate nga agitambuza.